jako akawuwo. Ministry evunaanyizibwa ku byenjigiriza ebisookerwako ng'eyambibwako ekitongole ekigabirizi ky'obuyambi mu byenjigiriza ki Global Partnership for Education batandikawo projekiti eyatuumwa Uganda Teachers and Schools Effective Project n'ekigendererwa ekyokutumbula ebyenjigiriza mu masomero ga daycare Sacco n'abasomesa. To confirm that what is taught is the right thing to be taught. So we have the responsibility to ensure that Bukyanga programu enetongozebwa emyaka 5 emabega olwaleero abagiddukanya wamu n'abagivujjirira ensimbi ezisaba mu kakadde ka $1 kalamba lwe bavuddeyo okukuba ttooki mu ebyo ebirungi ebigivuddemu mu ngeri gye bayinza okwongera okugirongoosa. Tuyambye nnyo okukola ebintu bingi ng'ekimu ku byo tuzimbye amasomero 134 mu Uganda aga primary ng'amasomero gano tugazimbye nga bonna gajjudde bulungi. Tuzimbye ebibiina, tuzimbideko administration blocks, tuzimbideko sanitation. Minister Rosemary Seninde atwala ebyenjigiriza ebisookerwako annyonnyodde ebintu eby'enjawulo bye bafunye bukyanga projekiti eno etandikibwawo okuli okusomesa abasomesa, okugaba ebitabo, okuzimba amasomero g'abaana agasoma mu 300 wamu n'ebirala. Ebitabo mu masomero nti kati abaana baffe mu masomero gonna projekiti eno gyekoze tusobodde okubeera ng'abaana buli omwana alina ekitabo mu ngalo ze ekya English at least ne mathematics. Ekyokubiri tusobodde okubeera nga tusomesa abasomesa oba ba caregivers abasomesa ECDs Early Childhood Development Center. Minisita ategeezezza nti newankubadde ng'essaawa eno gavumenti terina masomero ga daycare tekiwa bbeetu masomero ga bwannannyini kunyigiriza bazadde nga baddummula ebisale nga bwe baagala. Early Childhood Development galamula ssente oboolyawo ezitasoboka eri omuzadde ateesobola bulungi so ng'ate twateekawo universal primary education ne tuteekawo ne universal secondary education oba omuzadde oyo ateesobola bulungi okulanga omwana we tasigala mabiga naye ka tukyalina okusomozebwa mu Early Childhood Development okubeera nti amasomero gano aga private ag'obwannannyini ssente ze ziramula abazadde tebayinza kuzisobola. Ono akubidde omulanga bonna abakwasibwa omulimu okuddukanya projekiti eno okukola n'obwesimbu era n'ategeeza nti bo beeteefuteefu okugitwala mu maaso newankubadde nga bagabi b'obuyambi banaaba baggyemu enta. Bannayuganda nti ffe nga gavumenti ebintu bino bitukwatiriddwako bannaffe naddala ba development partners tetwagala bireme kugenda mu maaso bifiire awo nga projekiti eweddeko. Njagala okukakasa bannayuganda nti nga minisitule y'ebyenjigiriza tutemye embeera eziwerako okulaba nga twongera mu maaso projekiti zino. Ekyokulabirako mu kyo mu primary teachers colleges Mukiibi Samuel Kebo yakusakidde eggulira lino okulwa ABS television. Primary education was decentralized oba eri mikono ya local government. N'olwekyo nga